Akulira yafeesi ya ssentebe wa NRM esangibwa Kyambogo Hajjat Hadijah Namyalo Asiibye Akuyega Pulezidenti Museveni kalulu mu bitundu bya Makindye mu Kampala. Tusobola okwekulaakulanya, tusobola okuva mu bwavu, bw'otuwa pulezidenti n'otatuwa MP asaanira n'otatuwa kansala asaanira oba otukotogedde era oba weekotogedde. Bannange, government programs weeziri, tugende twewandiise tufune ssente za parish development model. Ebyo gavumenti ebyogerwako munone agabaayo ebintu munkolere ekintu kimu, munonere Museveni mumutiiki ng'engenaku z'omwezi 15 noonye pijipiji noonye ebyalanimba noonyeze ebikolwa byonna ebibajjisa mu bwa. Ono bw'ati era asomesezza abantu ku ngeri gye banaalondamu ng'asookedde mu katwettu eno nga yaniriziddwa abavubuka ba ghetto n'abakalamoja. Tuze ne Hajjat waffe maama waffe Hajjat Namyalo omukubire mu ngalo banange. Hajjat Hadijah Namyalo mu kwogerako n'abatuuze abawangalira mu katwe kikalamoja abasabye okulonda n'obwegendereza baleme kutta kalulu aka Pulezidenti Museveni. Ekyo mbasaba Mukama atuwe omukisa n'obulamu omunampera Museveni ngenda binoonya wakiri nnaabyewo. Ono era asomesezza abantu ku ngeri gye banaalondamu. Atuuse bw'otuuka ojjala omusajja akuwa simayiro omugabe musajja gw'enkubanja. Sinnafuna mu gavumenti yo kino ekisanja njagala nkufunemu otunuulire akabonero aka baasi ogambe ngiyingira oba sigiyingira, ogende wali otekeko tiiki oba otekeko ekinkumu ku bintu bibiri ekinaakwanguyira. Tiiki yo teyitawo, tetuyitawo gye tusula ne twerabira we tusula. So mbakuutira tulonde bulungi nnyo ennaku z'omwezi 15 tewaba abajja ku mulamu. Namyalo bw'atyo yeeyongedde mu bifo ebirala okubadde Katwe Kinyolo, Salaama wamu n'ebitundu ebirala. Kabaka Mary Rose yakusakidde eggulire lino ku lwa KTV Amalindilire.